Essula ya 21. Awo Dawudi n'atuuka e Noobu eri Akimereki kabona. Akimereki n'ajja okusisinkana Dawudi ng'akankana n'amugamba nti, obeeredde kyomu so tewali muntu naawe. Dawudi n'agamba Akimereki kabona nti, kabaka yantuma omulimu n'aŋŋamba nti, tewaba muntu anaamanya ekigambo kyonna eky'omulimu gwe nkutuma newaakubadde bye nkulagidde, era n'abalagira abalenzi egindi n'egindi. Kale nno kiki ekiri wansi w'omukono gwo? Mpa emigaati 5 mu mukono gwange oba kyonna ekiriwo. Awo kabona n'addamu Dawudi n'ayogera nti, tewali mugaati wansi w'omukono gwange, naye omugaati omutukuvu gwe guliwo. Kyokka abalenzi obanga beekuumye obutakwata ku bakazi. Dawudi n'addamu kabona n'amugamba nti, mazima twaziyizibwa okuba n'abakazi ennaku nga 3. Bwe navaayo ebintu by'abalenzi byali bitukuvu newaakubadde nga lugendo bugendo. Kale leero ebintu byabwe tebirisinga nnyo kuba bitukuvu. Awo kabona n'amuwa emigaati emitukuvu, kubanga teyaliiyo mugaati wabula emigaati egy'okulaga egyaggyibwanga mu maaso ga Mukama okussaawo emigaati egibuguma ku lunaku kwe gyaggyirwawo. Era omuntu ow'oku baddu ba Sawulo yaliyo ku lunaku olwo ng'aziyizibwa mu maaso ga Mukama, n'erinnya lye yali Dowegi Omwedomu, omukulu w'abasumba ba Sawulo. Dawudi n'agamba Akimereki nti, era tewali wano ffumu newaakubadde ekitala wansi w'omukono gwo? Kubanga saaleeta wamu nange kitala kyange newaakubadde ebyokulwanyisa byange, kubanga omulimu gwa kabaka gwali gwa kwanguwa. Kabona n'ayogera nti, ekitala kya Goliyaasi Omufirisuuti gwe wattira mu kiwonvu Era, laba kiri wano nga kizingiddwa mu kiwero ennyuma w'ekkanzu. Oba oyagala okutwala ekyo, kitwale, kubanga tewali kirala wano wabula ekyo. Dawudi n'ayogera nti, tewali kikyenkana ekyo, kimpe. Awo Dawudi n'agolokoka n'adduka ku lunaku olwo olw'okutya Sawulo, n'agenda eri Akisi kabaka w'e Gaasi. Abaddu ba Akisi ne bamugamba nti, Dawudi oyo si ye kabaka w'ensi? Tebaayimbiragana ku ye nga bazina nga boogera nti, Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe? Dawudi n'atereka ebigambo ebyo mu mutima gwe, n'atya nnyo Akisi kabaka w'e Gaasi. Awo n'awaanyisa empisa ze mu maaso gaabwe, ne yeeralalusalalusa mu mikono gyabwe, n'ayagulayagula ku nzigi eza wankaaki, n'akulukusa amalusu mu birevu bye. Awo Akisi n'alyoka agamba abaddu be nti, abaffe mulabye omusajja ng'aguddemu eddalu, kale mumuleetedde ki gye ndi? Mbuliddwa abalalu n'okuleeta ne muleeta olusajja luno okulalukira mu maaso gange? Olusajja luno lunaayingira mu nnyumba yange